balamusiza nnyo bannaffe abatulaba ku Lasange Online TV. Amannya Kiyingi Duncan Kiwuuwa. Nga bulijjo tukomyawo n'omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda Musibo Sajjoffe Nsereganyi Ssengwe 222 kaawonawo wammwe owa Radio Simba. Musomesa sooka weyanjuleko eri bannalasange n'abakugoberera ku mikutu gyonna egy'enjawulo. Kituufu nnyo ddala sina gabuuka bikomi nga atali abugga bwe kiba kikome kinsanze n'olukwate obudde bulungi nnyo bwetadde ng'eridde eddamba mukulu wange njagala okwebaza Namugereka Ssebintu Sserubaale oyo atukoledde olunaku luno nga lulungi ddala ate n'abo abatugoberera abakuumiddeyo nga tebafunye migozoobano gya nsi eno oba endoolooto kale bwabaawo abeesitalidde ku misala nnyanja bo tubasaasiddeko mu ngeri y'enjawulo n'abafunye ebirungi tujaguliza wamu nabo beebale nnyo okubituukako nga bw'abategeezeza mukulu wange nze Musibo Sajjoffe Munabusiro nkonge ya Muvule Nantagwira kyeya kimu Kiwoowolo Munyogwavu atalina mazita ja saava omuwandiisi wammwe w'ekyasa yabawandiikira ekitabo Olulasange n'ebitabo ebirala mukulu wange byagenda okubagamba. Weewaawo musomesa toyanzege weewaawo nnamusi eyo ey'olulimi Olulasange olulimi Oluganda ddala olw'edda. So bannalasange na bonna abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo tulina ebitabo bino wammanga byawandiikibwa omusomesa kaawonawo tulina dictionary y'Olulasange. Olulasange ekituufu nnyo ddala nga kino kyo kirimu ebigambo by'olulimi Oluganda ebyedda ebigumu naye ng'ate wano binnyonnyoddwa amakulu gaabyo. Kirimu engero ez'edda enkadde bukuku mulimu n'ebisoko era nabyo bikadde bya dda naye ng'amakulu gaabyo wano tugannyonnyola. Eyo dictionary akasiriivu kamu y'emitwalo 10 ddala omuntu yeefunira Olulasange. Yandyetaaze ku kitabo ekyo ky'Olulasange ye kituufu dictionary y'olulimi Oluganda olw'edda weebuziba onoonya Munabusiro ku 078 599 343 078 599 343. Tulina ekitabo ekirala ky'Abassekabaka b'ensi muwawa. Weewaawo Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kituufu nnyo. Kirimu ebyafaayo bya Bassekabaka b'ensi eri nga tennafuuka Buganda ng'eyitibwa muwawa. Abaalimu baali Balasange ye oba abawawa oba abaggala era nga boogera Olulasange ye. Naye kakati ensi yali muwawa kati ye Buganda. Kati bino ebyafaayo abantu beetaaga okubimanya. Abamu okimanyi balowooza nti Buganda yatandikira ku kintu. No, waliyo Bassekabaka abalala emabega twabawa ebyafaayo byabwe. Kuva ku luse lwa Ssemakigiri mwalimu 25 ne ku luse lwa Ttonda 36. Bano n'embiri zaabwe n'ebifo byabwe n'ebikulu embuga zaabwe biri muno. Kyokka kya mitwalo 3 gyokka. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno. Otyo weebale nnyo okwogera ku lulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Nono kinnyonnyola Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno ogwa Kabaka Ronald Mutebi ow'Omutebi. Byonna biri muno kya mitwalo 3. So tulina effumbekero ly'ebisoko effumbekero ly'ebisoko bya Ssembule 222 kitabo kino kirimu ebisoko ebikadde by'edda naye amakulu gaabyo gannyonnyoddwa bulungi. Kino kya mitwalo 3 gyokka ng'omuntu akyefunira. So kakati musomesa tukomyewo nga bw'obadde oteetusoosotera akatabo kaffe kituufu nnyo kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya tukubye enkyukira omugenyi zaakuba ku lumonde. Weewaawo katabo zinunula omunaku. Kitabo kino kyawandiikibwa Edward Kikonyogo Namutete Kawere. Omusajja ono yazaalibwa eri Najjeera mu Kyaddondo era yazaalibwa mu mwaka gwa 1920 nga yasomera Kira Namugongo n'Ensambya gye yava ate okugenda e Makerere gye yakubukira naye bambi Walumbe yamusowaanyako dda yamutwala Kingi bantu naffe gye tuligenda. Kakati essula twali tutambuddeko naye wootobadde mbadde ssebo ebintu mbiri bubi era yagala okutegeeza nti kati essula tuliko ya musanvu atannayita. Bino nno essula omuwandiisi w'ekitabo kino eno essula okugituuma atannayita kigambo yakijja mu lugero waliwo olugero lugamba nti atannayita ayita olumanyi olugero olwo nduwulira lugamba nti atannayita yatenda nnyina okufumba anti aba tatambula aba amanyi nnyina yeka yamanyi okufumba obulungi era nnyina yeka yafumba ebiwooma naye kale atambuleko alye ku by'abakazi abalala eri befafumba ategere nti n'abakazi bali bamanyi okufumba abalala so si nnyina yeka kati kitegeeza musuula eno tugenda kusuubiramu ebintu
bye bazuula nga batambudde ng'oboolyawo singa tebaatambula tebandiriza otyo kati tutandise bwe tutyesuula eno nkulu wange ogugwo oyinza okubaako bw'owulidde n'obunokolamu kimu 2 3 4 5 oolyawo bigambo nga kigumu n'otaasa abantu baba okibuuza waliwo b'obeera obuulizza abali eyo abafuuse kyesirikidde ng'omuzigo mutimpa mutimpa kaakati essuula eno mpanvumu era twagala okubalabula biraba okuva wano awo wonna wano n'ojja wano na wano awo wonna wonna essuula etya emu bweti eno yonna yonna essuula eno yonna yonna essuula emu kati mu buwanvu bwayo olw'okuba nino olukoloddoli ekoma wano awo n'olyoka okutuuka ku y'omuna gye bayita mu nsi ya Kabaka Nyerere bazisomba Bulyambwa kati ffe olw'okuba nti nno mpanvu nnyo ate tetwagala abantu bano tubakooye nnyo naffe tugenda kubawaako ekisaamusaamu tugeraageranye tugambe nti kati olwaleero tukoze tutya tukomyeko wano then tunaatandikira awo abalungi baffe mutege amatu muwawule obudde bwali bwa ttumbi ng'omwezi gwememula nnyo era nga gukubye ettumba n'abantu bonna amatu nga bamalidde wansi ne twesoobolola okuva mu maka ga kitange Kijjo nga bambi ye taliiwo twagenda n'entanda n'ebintu ebirala ebitonotono ebyatuteekerwateekerwa nga bino byatuteekerwateekerwa Nassaza ne Komunaku bwe wafuluma agamba nti bwe twafuluma wabweru Komunaku n'agamba nti siba mukazi nange nandigenze nammwe olwo amaziga ne gamukka ne mukwata ne muwowootera era ne musiisiitira nnyo nga mmaze okumusuubiza nti bulijjo taatuvenga mu mwoyo era nga bwe tutalirema kuddayo kumugoberera nga tufunyeyooko obubudamu ne tumusiibula ne tutambula nga tugenda twerimba mu bisiikirize kubanga twatya okweramba olujja nti si kulwa nga waliwo abafulumyeko ebweru ne batulaba kubanga waliwo afulumye ebweru n'atulaba Komunaku yasigala ayimiridde awo ng'atutunuulidde nze nakyuka enfunda nga 4 nga sinnabulirayo nga ndaba tannavaawo sebo mu kitundu ekyo ina ekigambo by'ennondo olina by'olondo byemu awo ekigambo ettumba omwezi okukuba ettumba kitegeeza nti gwetadde bulungi kugulu gwaka nnyo waliwo omwezi we gwaka naye nga gwaka gubondeera nga mubondeevu ogwo gwaka kibondaaza oluusi bwe gubulira mu bire naye ate waliwo ekiseera lwotuka naddala kati mu byalo eno mu kibuga si kyangu muntu kukiraba nti gukubye ettumba matala gaba gabuzaabuza naye obeera mu kyalo waliwo lwotuuka nga akeezi kaaka nnyo embeera eyo tugamba nti gukubye ettumba era tumanyi n'okwongerako ekisooka ekirala omwezi gwaka kasamuli kati enjaka eyo gye tugamba nti gukubye ettumba jukira baazuukuka kiro nga gwaka nga baagala kudduka mu maka musomesa ate ekigambo ne okumuwowootera kwe kumukwata bw'ati n'amusiisiitiriza bw'ati nga bw'osiibula omuntu nga oba kati tugeze ku baana abo abato nga ayagala kukaaba n'omukwatako bw'oti n'omugamba tofaayo nkomawo kati embeera eyo kuba kuwoowootera oba okusiisiitira amusiisiitira kubanga bambi baali bamulekawo munnaabwe gwe baali bamanyidde twasooka kutambula nga tukwata ekkubo eryalaganga ebuvanjuba nga tulekera ddala obubonero obw'enkukunala okulaga nga tukutte ludda olwo so nga ate twayagala kuwubyawubya muntu yenna ng'abadde agezaako okutuwondera nga tumaze okutambulako ebbanga ne tuyita mu bukubo obw'amakutu oba obw'amakuutukuutu era obw'obuwonjowonjo ne tugguka mu kkubo eryalaganga mu nsi ya Kabaka Bazisomba eyali mu bugwanjuba bwa Tigati era nga tugenda tuddiza ddala obuufu bwaffe bwonna bwe twagguka mu kkubo lyaffe ne twerayirira obutaddayo Tigati nga tuli balamu nti singa kale batuwondera ne batuggukako waakiri okufa nga twerwanako okusinga okuzzibwayo
nze ku lwange nga sitya kuddayo naye ku lwa mikolo nga siyinza kubanga mu butuufu nga tebayinza kumukwatako bwala ng'abadde abula n'abeera omulamu. Ekitundu ky'ensi kino kyali kya ntentezi ez'enkoola n'amalungu. Ebitundu ebimu twaggukanga mu bisinde eby'ensolo ebikuukuutivu ebyenkalakkalira ate oluusi nga tuzigwako tuti nga ziyita oba nga zaakayita. Kale obudde bwe bwatuuka mu makola g'ebyeggulo ku lunaku olwasooka ne tukyama ku mabbali g'ekkubo awaali akati akaayawula obulungi amakabi ng'amakabi mangi ne tutindira bulungi amatabi ago n'ebibowabowa ng'akadyeri. Mu nnyonjo yaffe eyo mwe twasula bwe twamala okunaabako mu kagga okwegobako akagwigiri ne tusumulula entanda yaffe eyaliko gonja omwengevu omufumbe omukaze amagi ag'empogola n'ebikongo olw'amatama ne gatandika okufunya ebikonde. Okuli okwo kwali kwakiyita mu luggya nga kuwedde ne tulyoka tukuma ebyoto okwetoolooza omuti tulyoke tukangise ensolo nga tulinnya mu nnyonjo yaffe nga tugaŋŋalama omwo obudde kejenge. Ekiro matumbi budde twalaba akasolo nga kali awo ku kyoto omwali amaku ga nammogge nga gateta nga koota omuliro naye obunyonyi bugenda okutandika okulegesa nga kamazeemu dda omusulo. Kagenda kimpowooze nga bwe kajja enjuba okugenda okuvaayo bweti nga twayambalaganye dda n'olugendo lwaffe anti bagamba koonooweeka olwo teyalumalaayo mulumale eyo nammwe abatugoberera atalumanya ateekewo mu comment section. Obudde buba bukaze bulungi ne tusanga ensolo bbiri nga zibwamye nga ziri mu kutunuulira ekinnya enkakaba mpozi zaalinga eziteega namulimi. Yali efaanana ng'embwa endala ng'obulago bwayo bwonna busakaatidde n'ebijwenge ebyakunukira. Bwe zaatutunuulira bwezi bwe zaatuwulira ne zibaguka ne ziyimirira naye ne zirabika nga zaawanamira ne zitutunuulira nga naffe tuyimiridde buyinja. Emu ku zo eyalwisa n'eryoka efuulamu naye bwe zaalaba ku ffe mbi tekuliiko ayagala kwegera nazo mulyanyi ne zitutunuulira ekikijjama ne zikunnumba ne zigenda naffe ne tusobola mpola ne tutambula. Nze nno namanya luvannyuma ng'ensolo ezo zombi ze twasanga zaali mpologoma. Kati tujja kukoma ku kitundu ekyo mu ssuula eno. Waliwo akapyawo obugambo mwebuli musomesa mwebuli obugambo kati nga namulimi omumanyi zaali ziteega namulimi ensolo baazigwako. Konoweeka lugero bassebo ne bannyabo okwambalagana kwe kukwatagana. Twambalaganye tukwataganye naye nga mu ngeri ey'okuyisiŋŋanya n'amaanyi oluusi mubaamu n'okulwanagana n'ekintu okwambalagana. Ne zibatunulira ekikijjama. Okutunula ekikijjama kuba kutunula naye nga tojjaako nnyo maaso ku kintu ng'okitunulira nnyo. Ate entunula eyo ebiseera ebisinga yeeyolekeramu okukyusa bwoti amaaso n'otunula eno ku kibegabega bwoti. Ate ekitundu ky'ententezi ekyententezi kyekyenkoola. Ententezi ezo zezimu n'enkoola. Kakati bagamba nti akasolo kagenda ngeri ya kimpowoozi nti kagenda mpola mpola. Kale mwebale kutugoberera zino nnulo omunaku ekitundu kino tukomyawo. Weewaawo okusomesa yanza tuyanzeege mu kanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya. Weewaawo abakutugoberera bonna ku mukutu guno ogwa Lulasange ne ku mikutu gyonna egy'enjawulo. Kituufu. Nyongera kubajjukiza mwenna abali eyo abatulaba emitala w'amayanja abali mu Uganda. Ebitabo bino wammanga dictionary y'olulimi Olulasange dictionary ey'olulimi Oluganda olw'edda kituufu yakasirivu ka Uganda. Mitwalo 10 gyokka bwe giti. Weewaawo ekitabo ekyo ekitabo tekivunda era abaliwo n'abaddawo bugagga bwansibo. Tulina ekitabo ekirala eky'abassekabaka b'ensi muwawa. Weewaawo ekitabo nakyo nakyo weekisomesa kya mitwalo 3 kaawonaawo nakyo kya mitwalo 3. Kituufu. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno omuteebi. Kituufu nnyo. Abaana ba Buganda abaana b'omulembe omuteebi nakyo mitwalo 3 nakyo kya mitwalo 3.
Nefumbeko ly'ebisoko ebyasengula 221 nakyo mitwalo 3 nakyo emitwalo 3 ku 078 599 343 kozi ne abantu tubasaba bannange omukulu gwaffe mugwagale nnyo musubscribe mwongere okusubscribinga mwongere kuba mubadde bagwamaanyi kuba kati guno gwe mukulu gwe tulinawo ogusomesa ebyensonga tewali mulala ye kozi totumiddeyo ku bantu tumiddeko Sam Favors Sam Favors atugoberera nnyo bambi akyagoberera ensonga ezo Sam Favors okola bulungi nnyo aleka subscribinga dda webale nnyo nange ntumiddeko ko kubalasange eyo yonna gye muwangalira nentumirako ku bannange tukola NTV tulina akanyomero ke tuweereza ku NTV bakayita kuno kwe kwaffe nako tubakubiza okukalaba bannange buli lwasande okulaba nti tokasubwa okalabe nnyo nnyo kuba kasomesa ennono z'ebintu kino bakiyita bwe bati lwaki bakiyita bwe bati bingi tujja kubireeta muwogo lwaki bamutuma muwogo ttooke lwaki baliyita muwogo baliyita ettooke endaggu lwaki baziyita endaggu bingi tugenda okubasomesa babitegeere weewaawo nange mbagaliza ekiteri kirungi mpozi ekyokusubscribinga nkisimbako omulaka kinyonyola nsimbirako ddala amanyi ekyo subscribinga omukutu gwaffe bagwa amanyi